Okay, tukwanirizaako gwe omulabi waffe ku Farm Business Uganda. Nono tuli ku mulimu ogw'okupima ebitooke. Alokera nti waffe yatugamba n'atugamba ate nataddeko n'ebitooke tebyaweze, kitwala ebiseera n'obudde okupima olimbi okutegeera ekintu ky'okola nga kya mulembe oba kya mutindo. So si byakusuula busuuzi miggo. Nono gwe omulabi waffe omulungi mu mbeera efaanako bwetyo. Bwe tupima efuti zino tumanya nti nno efuti zino leke neeyingiremu eno egendemu eno, era nga bw'oli okubanga olaba etuli okukikulaga mu mbeera efaanako bwetyo. Kyetukkiriza nti omulimu guyita mulungi era nga bw'oli okubanga olaba no tugenda kuteekawo olusuku madaamu ali bweru wa ggwanga. So nga bw'oli okulaba ne ttiimu gye tuli okukola nayo omulimu oli gulaba mu mbeera efaananako bwetyo. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, tukyatambulira ddala. Kati wano wawedde kakitegeeza tusuule muti wano olukoba lugende eri, si bwe kiri? Ndowooza oli okubanga okirengera bitwalamu obudde. Abamu bwe tubagamba ayinza olowooza tuyisa mukka mu kisero, bintu byanguwe bityo naye tebiba byangu. So bayimuseemuuko tebugwa bunene wanene wano. Kati tupime awe kale nze gye tuba tukola tufuneyo ogundi wano. Ubadde tupimye futi 10. Yes. Mponewo. Ziri meka? Temuyitamu wadde. Kati era ye wamu kumpi ye wano. Kitegeeza yeri emu ebadde esigadde wali eri. Kale kitegeeza nti era ogenda kubbayo awo emu bwe tuba tugize. Tugamba nti mulimi ku mulimi osobola okusubscribinga likinga ebyaffe bya lwatu. Oyisaamu eyo fuuti ey'emu eyo. Ebyo twagamba kera nti baffe omukoffe waliwo experience gye tuteekamu nga tupima ebinnya bino. Bw'otuuka ku kibalo kyaffe kiri eri kye tuba tukugambye. So bwe kityo bwe kiri. Naye nga mwebale kutwaga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga ennimiro y'eno. Ndowooza nga bw'oli okubanga ogyetegereza naawe wonna w'olengera muwogo awo, omuwogo yenna agenda afuuka lufumo. Tugenda okuddamu okulabikako ng'olaba nnimiro ya bitooke mu mbeera efaana ndege. Okay. Lega. Yes. Ndowooza oli kubanga okyetegereza mulimu gulitambula. Olusuku ojja genda olwetegereza ojja lulaba nga tulukulaga, naye mwennyini ojja kubeera nga okyewuunyiza ddala mu mbeera efaananako bwetyo. Twagala ne tukola ekintu ekirungi esobola otusigaza nga kitwogezaako. Oli kitegeera.
naye nga mutweyambiseeko tetuli babi nno, so tweyambisaako n'oweebwa amagezi n'oyambibwa n'okola ebintu ebiriyo. Twagala nnyo okwesanguza mannya g'abakirayanti wano, naye ndowooza ne kirayanti gy'ali ali kubanga asanyuka ng'alaba omulimu engeri gye gutambulamu. Oli kitegeera mu mbeera efaananako bw'etyo. So twagala okubeebaliza ddala nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwagala. Bwe tunaatuuka wali eri tusooke tutwale ebyo kwerirongera okugaziwa, kale tuba tumalayo netutatwalira kwali ne twongerayo wakati nga wano bwe waba nawe weeyongerayo nga twongerayo lumu ekinnya mulundi gumu. Tujja tukijjuza bujjuza. Yes, tekiwadde? Obuti okyalinawo oba bukweddeko? Ndowooza tumenye weewooye. Mulimu gutambula nga bw'oli ogulaba. Tujja kukomawo tukulaga ebinnya byaffe engeri gye bisimiddwamu. So twagala okukola ekintu ekirungi ekitagenda twonoonesa linnya. Ate nina kirayanti gwe ŋŋamba nti ennimiro eyo olaba ng'eyo naye eba yaffe. So gwe oyinza ogiraba ng'eyo, naye ennimiro eyo eba yaffe nga ffe kati ffe ba bboosi. So twala eddala okukola ekirungi tinikeesi singa kiba waffe, singa waffe wano wonna waddewo bitooke ntugenda kuzzaawo olusuku, era mu bbanga tunoonya otulidde ne tukulaga ebitooke bino, n'oba nga naawe osobola okuba nga okola ki, nga okiraba. Tuli mu kupima, si bino yasuula, ebintu kitwala eddaala n'okola ekintu kigenda okusiimya. Kale ndowooza nekya ngenda kumenyako, ngenda temako eno ku buno buli eno nkukasukirengako. Weewo? Si weewo. Dute? Aha. Awe watyo. Yes. Bino tuba tuli ku layini yakubiri. Yakuna? Yes, yakuna. Kati ebibugeredde kawana. Kakati nze kya kimbadde ngamba tululeete twengoleyo eno emabega eno ekinnya eno. Bajje bakirabe. Tumeka watani tuteteeka
Ndio wakusha kwa kila nenga sija kunuku. Wewe ya? Okay. Waliwo omulandira? Okay. Ne buno tobugyewo? Buno?